Eno essaawa endagaano ey'omwenda n'obudakiika obuguddemu nga bwe nabasuubiza. Ŋŋenda kuyitirako wano ate tuggyewo n'embete zeegenda mu maaso. Muffe abalwanyi abali mu kwesaanyaawo ffekka na ffekka. So naalisabye nnyo ggwe eyakatwegattako ku live eno. Nyambako ekintu kimu ntaagingira abantu abo be njogeddeko waggulu mu mutwe gwa vidiyo. Ntaagingira omukulu gwe bayita Kaye Wisdom, muganda waffe. Ntaagingiraako muganda wange Katongole Julius, abangi gwe mumanyinga mumira nsanafu atatya bidduma. Ntaagingiraako muganda wange PTA Daily Stab. Ntaagingiraako muganda wange gwe bayita Nuwa Mutwe. Era onnyambo ntaagingireko ku Honorable gwe bayita Mubiru James. Tusimbula olunaku olwaleero nene mbeteza tugijjewo. Omanyi nabagamba buli ekigenda mu maaso mu ggwanga mba nkitazaama oba mbeera nkiraba. Naye ebiseera ebisinga ndwawo okwogera naddala okwenyigira mu ntalo ez'abalwanyi bannange. Naye ate olwo lwendabanga kigenda kusaanyawo missoni nnene ffenna gye tuliko ey'okulwanyisa omulaba omumpembe Dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni. Nga ndaba emmundu tuzeetunuulizzaamu nnyo, nga ndaba tuli mu kwemamirira ffekka na ffekka masasi nga tunaagenda otutuuka ku mulabe, nga amaanyi ge twalikozesezza okulwanagana n'omulabe nga tugakozesezza okwesaanyaawo. Muganda wange PTA Daily Stab nkulabyeko, nsanyusa okukulaba. Nsaba buli muntu eyakatwegattako ntaagingiraako ku bantu abo wammanga. Muntaagingireko ku Wisdom Kaye, muntaagingireko Katongole Julius mumira nsanafu, muntaagingireko Honorable Mubiru James, muntaagingireko ku Nuwa Mutwe PTA Daily Stab yamaze okutuuka. Mbadde nsaba sigenda kutandika nga atilisite muntaagingiddeko ku bantu abo, kubanga buno obubaka bukulu nnyo ffenna gye tuli, gye muli ne gye bali baganda baffe bonna abalwanyi. Mubantaagingireko tusobole okusimbula. Tinaye nne kimazeewo abantu byanfuna musajja akuzisa. Kiggwawo baana batto obulemu buvudde kwafunye alabe ng'ali omu. Nekiikamuddemu emby'entuuyo asooka kino gaakwekwekerera. Waliiraliirako mu nkukutu kyava kunnyula alabe ng'ovaawo. Awulule ng'abwebwena ateri amugambako nti okola ki. Ekintu ekyo kimazeewo abantu. Temunnaba mukyaziika nnyo nabyenkumu abalinze entaana nga bye bakola bifuuse obusagwa. Nze ddako nnabanga mpakana nzikiriza bwe zaabanyoola akuzisa. Ntusaabira abafuulwa nsonga bangi balangwa byabo osanga. Ne gwe banyaza kukkuluma naye bw'afuna obulungi omuzira akisa munyazi yekkuso n'obisiba. Laba ensi bw'esigadde matongo. Simba baana battunnanga ate mmanyi okulingiriza ennyo gye bujjako omulinde ebirango. Nkubye ndaba kisambye eddagala akukyaye bw'olabanga asituka n'awerekera kuba nti okimanyanga nti obudde mu kulya katono. Kaakati tufuuse kusiiba. Atwalima bulungi ennimiro kabuli agiyita kakungiriza. Ejje bali emmere eri ekitalo amatabi n'egakwiya obulevu. Nze nali nanoonya abalimi munnange ye yeeyanoonya abaguzi. Amakungula ne gasukka okunyuma. Nze ne nzija nkomaawo okumanya bw'oba ggwe baana battu okola ki. Mukkirize situdde mirembe kasita nalimanga mwerolera. Mwalaba bwe nasaawa essagazi. Eyali alatta ye awulula. Basajja be bagezze bisagiro. Nze musajja w'onkoozimba emirerembe mugirinde endayira. Alwakuba nnyumya ng'olugero bwe kaataliigiri oliŋŋamba. Wano walidda weera essagazi nga bwe twalisanga okuzja. Obutooke buddemu kkoozimba na luno lunnyo lwakubuganga kuva edda waabalanga lumonde.
nze nalimba zaako ettooke kuba natemeranga ensukusa ng'ebikutambisa oba nseetwe nembeewuunya okwerabira omuntu eyagoba olunnyo oluzibu mbwe kaatalijiri oliŋŋamba sirituula kantoba okukkalira ozinga kitange omuyovu akyoka toddirenge eŋŋaŋa ne omumola akasanga akatono ngasanze keebagazza ettutuma yenza yeekolera itongo ansanyisa okubalaba mwenna abakatwegattako musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kano naffe gye tuli alhamdulillah omukama katonda akyalonda bulungi nnyo mumaze okubataaginga baganda baffe abatanatwegattako banaagiraba mu replay obubaka banaabusanga kasita si kalango ka radio oba pulogulaamu ya tv nti ekiyise oba totya kisanze intaneti ekuuma bulungi nnyo n'oyo atabaddeeko live asobola okubisanga live otherwise ogwange gwa kunamya ogwange gwa kugusa nsonga ogugwo gwa kunnyambako kututambulizaako video muganange nnuwa mutwe naawe nsanyusa okukulaba weebale kuwuliriza mulanga gwange PTA Daily Stab weebale nnyo bonna b'otaaginze waliwo wanaŋŋambye totwasamira munnange njasamidde mu maka ga kitaawo mu bukyala bwa nnyoko nze yeekolera itongwa tusimbulire wano kakati ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga Trump media nsanyusa okukulaba taata ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga oba ebigenda mu maaso mu ggwanga mu balwanyi baffe aba National Unity Platform oba n'abalwanyi baffe ab'enkyukakyuka mbadde ndaba entalo ez'enjawulo okumala wiiki nnamba mbadde ndaba olutalo oluli wakati wa Katongole Julius nga ndaba n'oluli wa Wisdom Kaye nga ndaba oluli wakati wa Katongole Julius ne Wisdom Kaye nga ndaba PTA n'owa mutwe ne Honorable Mubiru James kansala waffe omulungi ne ŋŋamba embete zeeno nina okujja njimale okubanga lwoya lwa mu nnyindo abaana b'endeemu we balwanagana oba we bayombagana alina okubataawuluza alina kubeera wa mu nnyumba saagala entalo zaffe zino zigende mu katale nkiddamu saagala entalo zaffe ez'omu nju tuzimalirenga mu katale kubanga omwana omubi avumaganya nnyina buli abaana b'endeemu lwe bayombagana buli abaana b'endeemu lwe balwanagana munnange ojja kwesanga nga muzadde waabwe yaswala kakati naffe buli we tulwanagana ekyamazima omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kyekiswala nti kyereebyerya olaba beekuba bokka na bokka kitegeeza ne Museveni bye bamukuba oluusi babeera bamuwaayiriza olaba balwanagana bokka na bokka muleke kuwa Museveni mwaganya kugenda kutwalayo nte w'omu lubaale we okugamba nti Museveni omusawo wange akola ntandise n'ekyakaye Wisdom ne Katongole Julius muganange mu miransanafu nsanyusa okukulaba ntandise ne Kaye Wisdom ne Katongole Julius muganda wange Kaye Wisdom ne Katongole Julius ennaku zino neetwala gye mwetwala mbalaba buli kye mukola nkiraba nkiwulira era nkisengejja era nkitazaama naye kantandike n'ensonga yaabwe ababiri mukulu wange Wisdom Kaye nkutumiddeko nnyo nkussaamu ekitiibwa weebale kugatta ddoboozi lyo ku nkyukakyuka weebale kuyimirira nabanyigirizibwa naye abantu balina ekintu kye bagamba gy'oli bangi nnyo abantuukirira nange mu inbox yange bangi nnyo ne babuuza naye Kaye Wisdom omutuufu agwawa ne bambuuza Kaye Wisdom omutuufu agwawa kyenva mbagamba azirongaazi Kaye Wisdom ayogera nti agende tutambule n'ekyo but mukulu wange Kaye Wisdom ebiseera ebisinga bwe tubeeranga mu lutabaalo oba bwe tubeeranga ku muyiggo gw'omulabi buli lw'obeera wakati awo nga tolagawo ogwa ebigambo by'oyogera nga biraga bikolera ffe era nange nkikkiririza that's why ebiseera ebisinga njagala nnyo okukola naawe naye bwe tubeeranga mu lutabaalo omuntu oyo aba wakati nga talaga ludda lwagwako oba lweno oba lweri ajja n'alowoozesa abantu nti akolera anyigiriza Selector David nsanyusa okukulaba omuntu abeera mu lutabaalo oba nga tuli mu lutalo wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa naye ng'olaga oli waffe naye ng'ate toyatulira ddala
nti oli waffe obeeranga akolera abanyigiriza naye ng'obuzaabuza abantu. Wano nno wensabira mukulu wange Kaye Wisdom, salawo bw'oba oli ekikere kirye, bw'oba oli ku sayidi y'abanyigirizibwa gibeereko, yambala lumu akakoofiira mukulu wange. Sikuduumidde, nsabye busabi obuweereza bwo gye tuli wallahi butugattako nnyo. Kaye Wisdom, tomanyi buzito bwa ddoboozi lyo mu nkyukakyuka eno. Kaye Wisdom, tomanyi bw'odayiri ottinze obutwa NRM bwe badde ng'ekuba aba National Unity Platform oba bwe badde ekuba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye Kaye Wisdom, obuweereza bwo bugenda kubeera mu useful ng'olangiriridde ddala nti bannange kati ndi wammwe. Ekyamazima mukulu wange, singa nkeera ne nkuweereza message ez'abantu ab'enjawulo abagamba nti Kaye Wisdom obuweereza bwe tubusiima, byayogera bitugattako, naye ate ekyamazima atubuzaabuza, alemeddwa otulaga oba weeno oba weeri. Kaye Wisdom alinganga kannawolovu nti buli bbala asobola okugendako. Bw'oba osazeewo okusaza tiketi nti yakulwanirira bantu, ekyamazima kkiriza Museveni obeere omulabe we. Abasinga mu mmwe ekibatiisa okulangirira nti muli ba National Unity Platform lwakutya ki Museveni kyagenda kubakola. Naye omuntu kasita osalawo okwerekereza byonna by'oliko, kasita osalawo okuva ku byonna ebibyo bye walina okukola ne weegatta ku nkyukakyuka, kkiriza obagaana oba olangiridde olutalo ku Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, tewali muntu yenna ayingira loogi naye ng'ate akyayagala okubeera vagini oba ng'atya okukola sex. Kasita oyingira loogi, kkiriza obagaana ye embeerera gifiise. Kakati naawe wayingira olutabaalo, nindeeko monsonyi okakakerere kabadde kasusi. Kakati naawe wayingira olutabaalo, kkiriza ti olutabaalo lwe wayingira lulimu okufa oba okuwona. Museveni kasita olangirira nti tomuwagira, kkiriza nti oba weerangiriddeko ekkomo ku bulamu bwo ti eitha ogenda kutuusa olutabaalo luno oba lugenda kulemerera ofiire wakati mu ddwo. Baganda baffe bajjakana Nadduli, ba Rita Nabukenya n'abalala abafiiridde mu lutabaalo luno lwe tulimu baalangirira nti we kuba kufa katufe naye nga tujunye Uganda. Kakati kibi nnyo okubeera wano naye ng'ate n'eri okyayagala bakulabenga atali mulabe waabwe. Salawo obeere mukwano gw'abano, obeere mulabe w'abali. Tosobola kubeera mukwano gw'abano nga toli mulabe w'abali. Salawo eitha obeere omulabe w'abali naye obeere mukwano gwaffe, oba osalewo obeere mukwano gw'abali naye obeere omulabe waffe. Beera mukwano gwaffe obeere omulabe w'abali, oba beera omulabe waffe naye ate obeere mukwano gw'abali. Tewaliiwo muzannyi ayinza kusambira kiraabu bbiri mulundi gumu. Omuzannyi kaŋŋamba owagira West Ham United naye ng'osambira Manchester United, obudde obwo obeera wa Manchester wadde owagira West Ham, era bwe mugisanganga mu ring gikube ogitte. Toyinza kutuuka mu katimba ka ggoolo n'ogamba ate eno gye mpagira sigenda gikuba kugitta. Kakati kibeeranga omusumba ow'abalokole abuulira enjiri naye ng'ate asoose ebigambo bino. Nze ndi musiraamu atategeererwa, y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga nzijjako mu kkanisa okubuulira enjiri bw'oba olaba kijja. Nze ndi musiraamu atategeererwa, y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga nzijjako mu kkanisa okubuulira enjiri.
introduction eyo nze ndi wa NRM omulongoseemu ekyamazima babantu balabika bagikooye ate naawe abalabe bo obawadde omwaganya okukukubiraawo mukulu wange abalabe bo obawadde omwaganya okukukubiraawo kyokka ng'ate nze mu mutima gwange nkimanyi nti otya buti kulangirira nti ndi wankyukakyuka kati nyambadde akakoofiira naye ng'ate omutima gwo gwaliyagadde nnyo naye obuzibu abasajja olabika obatya nnyo kyekiseera era kigenda kuba kya buvunaanyizibwa eitha osalewo wawoogwa awatuufu abasajja oba abalabe bo oleme baamwaganya gwa kukubamu bituli nkugambye nti omusajja wamuyita Desmond Tutu yagamba bwe tubeeranga mu struggle oba revolution nolaba omuntu ayimiridde wakati kitegeeza aba akolera abanyigiriza kakati saagala mukulu wange abantu bakulowoozenga akolera abanyigiriza ate nga nze nkimanyi okolera abanyigirizibwa eddoboozi lyeryo Wisdom Kaye lyamwaganya nnyo lyamuzinzi nnyo buli kye lyogera wallahi kibadde nga kitugattako nekuba akafaananyi ng'okyogedde oyina akakoofiira ku mutwe mukulu wange Wisdom Kaye kuba akafaananyi ebigambo bibyo ng'obyogedde oyina akakoofiira ku mutwe ng'obyogedde olangiridde nti ekijja kijje kubanga ebyobufuzi bino bw'obiyingira emmere y'enkya togisabanga nkiddamu emmere y'enkya togisabanga sabanga mmere ya leero ssaala y'Abakatuliki eyeeyambudde tatya nnene omuganda bw'agamba kakati omuntu atya okufa ono politics yendowooza mulekere ddala muviiremu ddala kubanga omuntu kasita oyingira politics sookanga kulaga nti banziikanga wansi wa muyembe guno nti banziikanga wansi wa muyembe guno nkugambye omuntu tayinza kuba mulokole ate nga musiraamu at the same time omuntu tayinza kukola sex ate n'abeera mbeerera yingira loogi ng'osuubirwa okufiirwa embeerera yingira ebyobufuzi ng'osuubirwa okufiirwa ebyobugagga ng'osuubirwa okufiirwa obulamu nkiddamu yingira loogi yingira ebyobufuzi ng'osuubira okufiirwa obugagga ng'osuubirwa okufiirwa obulamu ng'osuubirwa okufiirwa essanyu lyo mukulu wange abantu bawadde nnyo omwaganya ogw'okukuba so nga ate Kaye Wisdom nze nkozeeko naawe interview ez'enjawulo ebigambo byo bya muzinzi nnyo era bigatta nnyo ku struggle that is why nze nvuddeyo ku mulundi guno nkunnyonnyole kubanga sitwagala kufiirwa mu nkyukakyuka sitwagala kufiirwa ne introduction eyanze ndi wa NRM ategeera tewali muganda musoga oba tewali musoga munyankole omusoga aba musoga omunyankole aba munyankole n'omuganda aba muganda so tewali wa NRM wankyukakyuka okujjako ngeze nkyukakyuka azaagalira munda mu NRM nti Museveni abadde nnyo chairman wa NRM kyekiseera tulondeyo ku chairman omulala Museveni abadde nnyo chairman wa NRM kyekiseera tulondeyo ku chairman omulala nti owa NRM ow'enkyukakyuka enkyukakyuka azaagalira munda mu kibiina kye so si ku ggwanga kyekiseera mukulu wange kati nga nsaba busabi siragidde mmenye ku mavi osalewo oyambala akakoofiira enjiri yo ennyikire teri musumba w'abalokole gw'ogenda ssanga ku luguudo ng'ayambadde entalabuusi tinze ndi musiraamu naye omusiraamu atatijja alaba ensonga nenga nti wano Yesu yasinga Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omulokole aba mulokole n'omusiraamu aba musiraamu mukulu wange otherwise obuweereza bwo Kaye Wisdom nze nga nzoomu ne bannayuganda kyenkakasa babusiima naye ate banaabusiima nnyo singa weesitula
nojja mubutongole. Manyi omukazi ka girlfriend oyinza okukaagala ennyo nga leka kuzaaliranga naye lw'oli kawayira ntegeeza okuwasa n'okateeka mu makaago ne kakuzaalira abaana ate gunaajabagira. Kaye Wisdom tukooye okukwendako. Nkiddamu, Kaye Wisdom ffe bannayuganda tukooye okukwendako obwenzi ate ng'otuwoomera. Kyekiseera weesitula ojja obuziina bwe yonna gy'oli ewammwe obuleete mu maka ew'omwami mu maka gaffe. Tukooye okukwendako Kaye Wisdom ate ng'otuwoomera. Kyekiseera tuve mu bya boyfriend girlfriend tufuukire ddala abafumbo, kubanga eyo mu kwendako tetukukkuta bukukusi naawe. Kyekiseera okwate ebibyo byonna obireeteeka otandike okuboobeza eddigobe, otandike otufumbira emmere. Ndowooza naawe nvuddewo, otherwise tusiima nnyo obuweereza bwo ne buli nyuma nnyo ng'oli waka ofumba tooke. Nkugambye Kaye Wisdom tukooye okukwendako ate nga otuwoomera nnyo. Tukwagala waka ofumbe emmere tukulye, tukukkute, tukooye okwebbirira nga tukwendako. Yenze jeno yeekolera itongwa. Sharinga video eno tugende ku mulala. Mpozi n'ekirala, ero video sigikoze kunyiiza muntu yenna wadde okukkakkanya omuntu yenna wadde okutyoboola omuntu yenna. Mwenna be ngenda okwogerako mu video eno bwe kinaaba kigenda bayisa bubi oba bwe nnaaba njogedde bubi munsaasira, nange ndi muntu nga mmwe. Namala mu lubuto lwa maama emyezi 9 nga naawe gye wamalamu emyezi 9. Ngenze Katongole Julius. Katongole okyaliwo? Mukulu wange Katongole Julius ngamba nti wendi njagala nnyo ebigambo bino bikugende mu matu muganda wange. Manyi omuganda agaba kugamba nga yakugamba. Oluyimba oluddiremu teruwooma. Katongole Julius nteerako ka comment nti muto wange wendi. Katongole Julius gwe nninda woli tonnavaawo. Nteerawo ka comment awo wansi nti mwana wa ssebo wendi. Naye buno obugambo mbukusuule bagambye leero nzize kutereeza. Nze nzize na pati kuyunga, sizze na jambia kutemamu, nzize na masanda kugatta, sizze na jambia kwabuluzaamu. Katongole oliwa? Ngamba nti wendi nze ntandike ebyange. Julius Katongole oliwa mwana waata waali sanso kulaba. Mukulu wange Julius Katongole webale nnyo emirimu gy'otuusaako engalo. Webale nnyo security zonna z'okola. Oba osanga Julius Katongole oli omu ku nsonga lwaki nkyali mulamu. Kubanga yegwe omusajja eyaŋŋamba va ku NBS TV. Yegwe omusajja eyaŋŋamba va ku Urban TV. Buli lunaku nakolanga ku Urban TV nga buli lwa mukaaga ŋŋenda ku NBS TV. Wakola live yali yakawungeezi ndowooza zaali ssaawa 2 ez'ekiro. N'ogamba nti yeekolera obulamu bwe tubwetaaga. Naye va ku bu-TV obwo. Ekyamazima nkiraba kati ne ŋŋamba singa saawuliza Julius Katongole singa ndi mayiti. So nkwebaza muganda wange olw'okuntaakiriza abampemba okumpa obutwa, ate era ne nkwebaza okugezaako okulwanagana ne nakyemalira. Weebale mukulu wange kuzannya paati yo. But sometimes waliwo olwendaba live yo naye ndaba ng'oli too emotional ng'ensonga oluusi tozikutte kisajja kikulu. Kati ng'eyakaye nagiraba ng'ogikola naye ate ne sikunenya nnyo olw'ebyo bye nsoose okunnyonnyola ku Kaye. Naawe ng'oyagala agambe oli waffe oba oli weebali. So nkwebaza, naye ebiseera ebisinga bw'olabanga omuntu agattako wadde ng'akyasobola okuba oweeri, osobola omutuukirirako n'omwoka n'omukwana n'omukuba enjiri
n'omwagazisa ekintu osobola osooka omukwanako nga tonnamwambulira mu lujjudde. Abakazi betuyendako oba betulaayako naye nga tetwaliyagadde okubawasa tusika basike mpola mpola. Tetubawogganira mu matu, olabika oyagala Peetero, olabika oyagala Peetero gwe nakulabirawo, ale nakusanga tolimbeerera, ale bannange olabika oyagala gundi, olabika oyagala gundi, olabika oyagala gundi. Wadde oba okimanyi nti ayagala Peetero kubanga osanze muntu mukulu mu lugendo lwe mubaddemu ababaddemu mukwane mpola mpola omuzze. Naye ate era nesaagala kunenya nnyo kubanga kino kirimu okutwala obulamu bw'abantu. Tuli mu bya ddala. Kati oyagala nnyo omuntu abeere wa ddala, alangirire oba ali naffe oba ali ne bali. Sigenda kunenya era siringa akunenya, nkuwadde kalowoozo kange mukulu wange Julius Katongole nti tukwane bukwanyu, tetusikisa kifuba. Tetubakanga tukwane baki bakwane. Naye bwe tunalabanga bagaanye okukwanibwa then nga tugenda n'ebigenda, naye nga tubagamba nti toddamu kweyita girlfriend wa Itongwa ng'ate nkulaba okukuta ne Peetero. Toddamu kweyita girlfriend wa Itongwa ng'ate ebiseera ebisinga nkulaba okukuta ne Peetero. Kya buvunaanyizibwa bw'obeera girlfriend wa Itongwa obeerenga gundi ekijjulo oba oluwombo olugabulako Gitongwa yekka, naye olugabudde abasajja b'ekaabuuma bonna, naye ate ogamba oli girlfriend owa Itongwa. Naye Katongole Julius nkumaliriza era nkomeka nkwetondera wenseeredde olulimi nga bwe neetondedde Kaye, wenseeredde olulimi sikigenderedde kunyiiza yadde okukutyoboola. Mbadde empandowooza yange yenze yeekolera Itongwa. Oba osanga obusonga buno twali bumalidde mu inbox naye bwazze dda mu public. Ti public mulina ekifaananyi kye mwagiguzizza edda, kakati kooti keetuule mu public. Eno entebe leero mwentudde si ntebe butebe, bagiyita ddamula. Olwaleero bagiyita ddamula. PTA Daily Star, oliggwe muto wange okyali kivubuka kito. Tuulako ne wansi gwe, bano bakulu bange, gwe oli muto wange. PTA muto wange oluusi opapa n'ebigambo, oluusi opapamu n'ebigambo notasooka kwekenneenya bweppo n'okufumiitiriza repercussions z'ekyo ky'ogenda okwogera. Naye ate era nessekunenya lwa nsonga. Buli omu struggle emuluma bubwe, buli omu alina entaganjula gy'ataganjula ensonga ze. Ani yali agenzeko mu basawo Abaganda, temwegaana bagazi mmwe, temwegaana muloga basajja bammwe ne bajja bammwe. Basajja mmwe nammwe temwegaana muganga obudaala bwammwe eyo gye mukolera. Buli musawo alina enzijanjaba ye. Waliwo ajjanjabisa emisota, ne waba wajjanjabisa emmese, ne waba wajjanjabisa amagongolo, ne waba wajjanjabisa enkoko. Waliwo akutuma embuzi, waliwo akutuma ente, naye nga bonna bawonya. So ebigambo byo endeta gy'obireetamu eyinza okuba oba kaŋŋambe tensanyusa oluusi, naye ate biggusa ensonga. So naawe nkwebazizza mu ngeri eyo, era genda mu maaso nyweza omulimu. Ntuuse ku nsonga ssemasonga 5 muwa mutwe mubiru James nowawooli nuwaŋŋamba nti wendi Itongwa muto wange ntandike nuwawooli ne mubiru James wooli muŋŋambe nti weetuli tutandike. Mbagambye live ya leero bagiyita mugatta, si mwawula. Tulina kugatta bugasi, tetulina kwawukana. Naawe PTA muto wange olulimi lwange luba luseereddemu nga nkwogerako, era naawe nkwenenyerezza mu ngeri eyo. Mmenyese ndikubbira akakajja ebbira, nkulabidde ne maama nzaala wadde yafa, nkulabidde omuzimu gwe.
Nuwa woli ngamba nti wendi. Nuwa woli. Nuwa, where are you? Nuwa, where are you? Honorable Mubiru James, where are you? Yeah, wali. Kakati ensonga ya Nuwa mutwe ne Mubiru James kanjitaganjule nga ntandikira ku mukulu gwe bayita Mubiru James kansala. Ebiseera ebisinga kibi nnyo okwagala okukoza mu sowaani eno n'eri. Nkugambye omulokole taba mu Katuliki, omulokole aba mulokole tabeera musiraamu. Honorable Mubiru James, with all due respect, okola mulimu ki mu struggle muno? Nze yeekolera itonga. Okola mulimu ki omukulu mu struggle muno? Omulimu gw'omukulu gwa kutukiikirira nga kansala waffe, gwa kutufuula okubeera invisible nti tulina numbers ez'abakansala, kubanga yemmwe abaali badde baddirira today ba MPs, but ate okyayagala kubeera blogger. Gwe tokimanyi nti bw'obaako kyofuna obaako kyofiirwa. Oyagala kusigala ng'oli mbeerera ate buli lunaku tukulaba weewuuba muloogi. Oba otegeeza ki Mubiru James? Beera mukulembeze oba beera blogger. Salawo kimu ku byo. Nze yeekolera itonga waliwo abaŋŋamba musimanya bw'oba tolina mpapula zitereze, oba bw'oba olina empapula ziwawule 226 ojje ku bwa kansala erubaga ne mbagamba nze koolo yange yali yakwogera. Obuweereza bwange tebulaga nti noonya kifo kyonna mu ofiisi yonna mu Uganda. Missioni yange yakununula nsinga. Kikyentegeeza nti abantu bayinza okunsiimira wano mu benjogera ne bagamba nti yeekolera itongwa, olina eddoboozi, ow'endowooza ze ntuufu. Munnange ne ŋŋanja nnyo wano mu bigambo byange byenjogera, naye ate ne ŋŋenda ku bwa kansala ne nkitta ne kiyiika nga nti olwo abantu mbakiikiridde bubi, nga nti olwo abantu nkoze ntya. Tunuulira Kazibwe Bashiri Mbaziira ekyokulabirako kye nnyinza obbawo. Kazibwe Bashiri Mbaziira bwe yali akyakola ku radio ng'ayogera ku nsonga z'enkyukakyuka, mwanattu yaganja nnyo, yasiimwa nnyo, abantu baayagala nnyo ebigambo bye. That is why bamwesigisa ofiisi eyo gy'alimu nga balowooza nti anaapracticinga ekyo ky'abadde ayogera. Baabuwe ky'ataamanya nti obuweereza bwe obulungi ennyo ku radio bugenda kufiira wali waalaze. So kyabuvunaanyizibwa awo Mukama waakusiimidde w'oba onywerezanga. Ffenna le tuli ba Bobi Wine nti Allah bwe yamusiimira mu kuyimba ate neeno n'apafoominga bulungi. Ate neeno n'apafoominga bulungi. Si bantu bangi ebiseera ebisinga omuntu asobola okukolera wano ebirungi ate ekirala n'agenda wali nawaakolerewo ate n'attirayo bye yakolera ne wano ye Kazibwe Bashiri Mbaziira. Ekyo kifo kyalimu ye rabba eri mu kusiimuula bye yakolera ku radio, ebigambo bye ebirungi. Kakati naye Mubiru James mwanattu toyinza kwata wali oyagale n'okukwata wano. Empande emu eyiwa ekisero. Baana mmwe mbasomesa enti Oluganda. Empande emu eyiwa ekisero. Okutta akanyonyi kamu kalina oti kakuli mu nkwawa, Omuganda aganyama ntono okayana eri mu nkwawa. Naye ate oyayaana okugoba ekinyonyi ekiri mu bbanga. Beera ne kano oli kansala oyagala obeere buloga ate akaseera ke kamu olumba ba buloga. Kambabuulire mmwe ba councillors, ba MPs, you are safe than us because mwe mulinga abakungu mu ggwanga bayeekolera itongo babattanga ebinyonyi, bannuwa mutwe babattanga enkoko. Naye ate era ne mulaba nga tebeetaaga kubaawo bashayininge bagatte eddoboozi lyabwe ku nkyukakyuka nga byonna mwagala mu byefunze. Tosobola kubeera president at the same time nga yeggwe vice president. Salawo kimu. Salawo kimu.
kubanga ebibiri ebyo tosobola bikwasaganya. Ffe wano mu blogging waliwo olulimi lwe tukozesa oluusi kubanga tetwetaaga bifo. That's why abangamba simanya 226 jangu kuba kansala ne mbaganze bazitekedde embe lyange eryogera. Kansala avuma nze omuntu wakoze obubi waliwo kyetaagisa nga nina okumuvuma. Kansala avuma nze waliwo wentuuka nga nina ovuma nga bwe nabagambye taayebwa Asia musinga okutegeera. Kansala abyogera bantwale mu disciplinary committees nze nfugwa. Musimanyanga kanso speaker wa kanso wa steholo agambye yekolera tumutwale mu disciplinary committee oba speaker wa parliament agambye yekolera tumutwale mu disciplinary committee kuyayogedde hanze ndi eno mu gwengula nze nefuga. Nze bossi wange sifugwa ate namwe abakyogera 226 waliyo ki yekolera noonye empapula 226 ojje bannange tugenda waliyo ki mwe mweteekerateekera 226 nze simanyi kiri mu 226 because what I know by 2026 Kyagulanyi yagenda okuba president. Tuligenda tutuukeyo nga Kyagulanyi ye president. I can assure you Ugandans ng'ate itongwa waawe aliwali n'ebicepe ebimujjudde. Ono ayitawa waawe aline edibe bakulira amagye. Ntegeerekese sigenda kubabbirako nnyo. So ebiseera ebisinga awo wooli woba onyweza eri gy'olingiriza totegeerayo. Nze sisobola kujja nnyo eyo mu byammwe sibitegeera kubanga mu lulimi lwammwe lwa politics olwange itongo lwa violence ndi munnyo mu kiwondo. Gira mu ddala kakati ate bo wa politician anti munnange kati nkangeze nga ow'ekitiibwa Mpuuga ngezeza bgeza sikubye bannange nga nzaani akuba abakulembeze naye nabaddeko ne minisita Nobert Mao kati ate nga nze yeekolera Mao muyita Mawube kati ngonteeka mu ofiisi nze nga neegonza nze itongwa neegonza nze ekikyamu kyogerako ng'ekikyamu itongwa teyeegonza itongwa tafukamira itongwa teyekkiriranya ekikyamu akyogerako ng'ekikyamu. Omuntu omusiru muyita ddandala omujjegga tojja ngamba nti wumbawumbako wakiri omuyite atategeera bulungi no kati olulimi lwammwe lwa politician. So ebyeno mubireke temulingizayo nnyo kale mukitwale ntuli basiru gwe gentleman. How can you argue with a fool? Nja kuleeta mu busiru bwange nkukubisa experience gye nnina mu busiru. Beereyo joy muba amataayi bammwe eno ffe abasiru mutuleke kubanga nja kuleeta mu busiru bwange nkukube with experience. Toyinza kuntegeerera mu kyoyita obusiru ng'ate nze kabaka w'abasiru. Embizzi omuntu atukulanga lwaki olwana naye ejja kuvulunga mu bisooto ofaananeyo. So honorable tetwagala kukuteeka eno teta kwerowalinga tewekkakkanya nnyo tewekkakkanya nnyo kutuuka ku levo yaffe. Mubiru James oli kansala ffe tulina kukulabirako ne tugamba honorable waffe ayogedde bw'ati honorable omulaba ku ziraivu yeetunuzzaamu obusimu batogeredde kale maama bannange ekyo kinnowa mutwe kikoze bwe kiti simanya kyatuna ne DR fomu kyalya. Bw'atabeera gye bagabira omanyi oti abalidde era abo batobeerayo kitegeeza abagaba be bakuweereza message nti ono tumuwadde olina nkolagana kiina abo abagaba. Mugenda kubonaabona neitongwa mbasaasidde mwenenye ng'obudde bukyali. Yeekolera yalya n'owa mutwe yalya naye gwe weefuula kkiri nange ne nkubuuza gwe atabeera gye bagabira omanya oti eyagabye eyanonyeeyo. Bw'oba omanyi eyalidde kitegeeza obeera gye bagabira. Bw'oba omanyi eyalidde kitegeeza obeera gye bagabira. Oba owuliziganya bulungi n'abagaba nga gwe bamala okuwa nga bakuweereza message nti n'owa mutwe tumuwadde. So mwe muli ku misaala buyitongwa bano abantu
abatusiima bye twogera ne batugamba itongo oli kudduka tekyali ayinza kuwa mulimu ate ng'olina okuweereza ensi omutwalo guugwo gulako data wa 15 agenda okukola live enkya 5 ziweerezi gye bakuumira omwana wo bamufunira ekyokulya naye muli ku musaala mwagala otumanyira ogutali musango kubanga muli mandeeti okugufuna naye temutumanyira kubanga mwe mu kulwana kwammwe mwali mulwanira bifo nkiddamu okulwana kwammwe mwali mulwanira bifo okulwana kwaffe tulwanirira ensi kubanga tetulinamu kifo yadde eky'obugagga kyonna mu ggwanga Uganda kuggwe nennuwa mutwe ani yalya mbuuza kuggwe nennuwa mutwe ani yalya gwafuna omusaala nennuwa mutwe akolerera obwerera amafaya naye ng'akola ku lwa ggwanga Uganda esobole okukyuka kitegeeza muli mwererejjanga luli mwabyererejjeranga kufuna bifo muli ku musaala wallahi ffe twererejja n'amazzi oluusi ne gabula mwe bakansala mwali badde mutuwa ne ssente kubanga mutumakinga okubeera invisible but faate maanyi gammwe mubiru James kati gwe buli mwezi kikkakatako okugala yeekolere ku miriri gula data ate era nja tutandika ozziba peeka buli mukulembeze nga mbasaba data ane anaamumpanga simu kale ali mu kifo ky'otuwa data ate mutukakkanako nuwa yalya kayeekole atukeekenge gwani gwe ngunneekengerangani nuwa ng'omwekengerangani lumbuye ng'omwekengerangani mumira nsanafu ng'omwekengerangani ate ne vidiyo nuwa gye yakkolako yali mukakkamu he was so calm it was an advice tebyali bivumo naye n'okomawo n'olukalala lw'ebigambo ebiringa eddaame eryafa tazadde anti eddaame eryafa tazadde libaamu obuwaayiro kale ŋŋamba singa nali nazaala kano kapoloti kange kaali badde ka mwana wange naye engeri gye saazaala mukawo omwana wa sisita wange naye nedde oyo temukamuwa n'ojja ne live ng'eringa eddaame ly'omugumba oyo yatunda dyala fomu gwe tewayitamu tewawangula singa yali yazitunda n'ezo yali zitunze gwe tewawangula kyokka baba mwalemeramu olwali gwe tewawangula ng'ezo teyazitunda omuntu alina obusobozi obutunda eza pulezidenti ate alemu atya okutunda eza kansa mubeere gye muli tubeetaaga ne naffe mutuweetaaga muleke kutulabanga abatalina mugaso we need each other everybody needs one another ababwe njogedde oluzungu it's alright ndi bakooya wamma ffenna twetaaga ngana kankubuulire ng'oyagala okumanya nti ne zino engalo zirina omugasa wadde eggala essajja likulaga nti likira ziveeko olaba oba eggala essajja linaasobola okutta ensekere mwe muyinza okubeera eyo ne mwerabanga ba giant muyinza okubeera eyo ne mwerabanga ba big size naye ng'ate naffe we tutali nammwe temuli ffe maanyi gammwe kyokka ate era nga nammwe muli maanyi gaffe twekwate bulungi nti buno buvumbo okufuna ku mwana omukazi alina okuteekawo omusajja n'asekula mu nsonyi bwe mba mpemuddemu nkomyawo mpitiridde nti teri musajja asobola kuba na mwana nga tamaze kwegadanga na mukazi era mpemuddemu oba ate era tewali mukazi asobola concevinga lubuto nga tewali sapooti ya musajja we need each other mukasaakuka we need each other twekwate bulungi ffenna ffenna kubanga mu buli omu mwe muli amaanyi ge ekyo gamba okulya bakifuula eŋŋombo buli oli lwatakkiriziganyiza na muntu oyo yaliya n'omubuuza gwe tolina mumwa gwe tolina mumwa gwe tewalidde kyamisana buli ayogerako
nti ye naye wanoona lebo mubiru ku ky'omulwadde kiti temulaga nnyo update za mulwadde. Omulwadde mukuume ku privacy ye. Si buli kimu banne kati anywedde katunda ate akasesemye ate akakulukusizza ate bannange n'ebbeere lino ligenze ne lyefunyaamu bannange yonna lebo Shamim Malende simanyi ate bamusazeeko enviiri nga balaba tezisaanidde ate bannange Shamim Malende ejja yebakidde ku ludda lwa kkono naye ate wuno leero yebakidde ku tutegeeza biki. Omwana najja n'amugamba kino tekiwoomye. Najja omusota omuyira amafuta oyo yalya mutuliisizza mutunywesezza by the end of the day. Bayibuli egamba tuli balabira ku bikolwa byabwe tusobola okwawulako ani alidde ani atalidde. Oli najja kayeekolera kakovu kati najja n'ettama libula okwabika liringa ensujju oyo yalya. Ze byendya bigenda mu mutwe gwe atalya ate gwagejja oba byendya bigenda mu ggwe. Mulekeraawo okuba abantu obutwa. Mulekeraawo okumalamu abaana amaanyi mu struggle. Ffe mu struggle muno tetwanoonyamu bifo byonna. Ffe mu struggle muno tetwanoonyamu position yonna. Mu struggle muno twajja kununula Uganda akansalas ate be batusibako okulya nga bo bali ku musaala gwa Museveni balya. Abamu balina comfortable. Mukyabeera mu activist meka bakiyita activist amumanyi oba obwegugungo oba kozi yonna mukyabeera mu meka okuva lumu afuna ebifo. Bayitongwa era ffe tuzibaamu today. Muwoza anoonya mu biru anoonya itongwa. Ze nno yanteekako netteeka olonda abasasi ku nnyama. Atamanya nti itongwa enaakuuma omugenzi. Naye nga mwe muli safe man because you are public figure, big figure, muli ba honorable, muli ba teri abayiga. Tinde bw'abakwata era awunzika abakomezzaawo. Saasira kaitongwa kamumira nsanafu kanuwa mutwi ani ayamba ffe abataliikayo ssira. Ani anayamba ffe mwabalina ebifo abaali tuyambye ng'obuyambye okutugamba ddamu amaanyi tusabula. Ate mwe mutumalamu amaanyi. Nja tandika mu bakanda data nga nkugagwe mu biru James buli mwezi njagala emitwalo 10 nga gya data. Nga honorable Mpuuga gwe njagala 2 gya mmere. Nga honorable Kiyaga Irudaman njagala 10 lya nnyumba. Ndowooza tubakwasizza nnyo ekisa. Ndowooza tubakwasizza nnyo ekisa mu kifo ky'ottuwa akasiimo ke mutuwa kutuliisa. Nuwa mutwe yalya, gundi yalya, Sky Soja yalya. Mwabatabeera gye bagabira mumanya matya abalidde. Mutugjeeko olumba oyo nga tuli mu lutabaalo. Ffe abaalisose ne tuwummuza ebyokulwanyisa oba okubyetunusaamu ne tulwanagana omulabe omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Tuli mu kwerwanyisa ffekka na ffekka tugenda okutuuka ku mulabe ng'amaanyi gatuwedde. Mmwe nze yeekolera itongwa. Nze nabagamba I do not tolerate nonsense. Tukuba ba NRM. Naye gwe wannupu lwe bakuwabuddeko n'olaba nga kivve. Gundi yalya. Okay, kyali okay. Okutubuulira omulwadde amatabe gamukulukuta eno. Yeebakidde ku kutu kwa ddyo, era yeebakidde kwa kkono, ale omugongo gumuluma nnyo, tumusimbye busimbi. Bannange, ale takyasobola kwetwala mu kayu. Ale mutusondeyo ku busente obugula kkoti. Mmwe mwabulweko. We need you, but you need us too. Muli ku musaala mulya, which is okay. Naye ate muli ku baana abalwanira mu struggle nga tebalina kye bafunamu ne balwana ku lwansi yaabwe. Mubavuma. Kakati nno nenge niŋŋamba mubeeko we mukoma bakulembeze baffe.
toyinza kuddira kulwanagana n'abaana baali kututte ng'ekyokulabirako ate yalira baddanga abalambula nuwa gy'oli oli bulungi bitambula bitya okay bye itano jijo genda oli ekyemisana. You don't care about us. Now you are here yapping. Gundi yalya nuwa muto yalya. Na nuwa gwe baga nti yalya sometimes ate nze muweereza data. Yes! Hinze omutwalo gwenfunye. Nsooka ne mmanya abagenda mu kuyingula ne ŋŋamba ha. Nuwa ono lwaki takyagala katalina data. Nuwa gy'oli kwatako ettaano. Nga ne wiiki ewedde oyo nuwa namuweereza omutwalo gwa data nga ndaba sikyamufuna. Ne mugaa gy'oli omutwalo gw'ogwo gwa data. Muli ku baana mubaliikiriza. Nuwa today ali ku dduka ne we yabadde abeera yavuddewo. Waliwo naŋŋambye nti wamma sendi yo mobile money ondabira wa munnange. Nawe byakunyiiziza. Nkuweereze 0701 748828. Arideyem 7488 28 ireeta Abdul kikomeko taata kanji kupiningirewo katono njijjeko. Ngirabaga yekolera alidde abadde ku live ne waba wamusuubiza data yekolera alidde. Lekeraawo nuwa mutwe ali ku dduka niwe yabadde abeera yadduseewo. Wallahi ffe tetukyasobola kulaga nti nsula wano tetulina adress. Mwabalina adress mutumazeeko emirembe baana mmwe. Mutumazeeko emirembe mulina adress. Musula mwegaddanga ne bakazi bammwe. Mubeera n'abaana bammwe. Naye ate mukuba abaana mubamalamu amaanyi. You discouraging ba soldiers. At the end of the day mwetubuuza mukolerani. Kubanga national platform nyumba bonna abaliko mabuloka gwe bojja n'otoolako oba ogatta ku struggle oba otoola ku struggle. Kati ffe tubabuuza mmwe mukolerani. Amalirize sibeerabiza gye twavudde kamba siibule. Yezeyeeko anyumya byewekkutira n'oleka emmere anti ngwe babitunguluna. Yakudda mangu bannange omutwe tegunzeko ozimba. Taata yitonga kwebazaamu ako awayiya n'ogula endongo. Gana nga nsuubiza kaddati 0701 748828 ereeta Abdul kikomeko iveyo. Ate ebikyakolayo kibanjogirire. Naye nga ekisinga obukulu tukwatagane. Mission gye tuliko yakulwanagana ne Nakyemmalira. Yoweri Kaguta Museveni si yakwerwana ffekka na ffekka. Mubiru James Honorable nkugambyeko mu busungu obungi naye tekitegeeza nti sikwagala era bwe mba nkuoffendinze I'm so sorry but next time weeyiseeko ng'ekyambalo kyo. Bannaye waliwo aŋŋambye yeeko yo nnamba tukuweyo ka data. Shalifu kanjizzeewira ennamba eri 07 070 0701 748828 ereeta Abdul kikomeko bannange. Naye ate bino byo kati bwe mumumpanga yalidde kyokka nga mmwe mumpa data. Bannuwa mmwe mubabeeramu. Era by the way kyensaba n'abantu mwenna abawuliziganya n'ennuwe ennaku zino omusajja atwalira ku nsiko alina abaana. Saaluuni yagireka eri baamugoba ku saaluuni ye be yalekawo bali mu kutunda anti ezitaliimu mukulu zangaala. Ayagala mukoomusibe n'olukono asimba. Mumubeerangamu kyembasaba mwenna abalina ennamba yannuwa mumubeerangamu kubanga era kyayitamu ennaku zino kinene nnyo ne waasula takyawoogerako. Saaluuni poteya so bambi mumubeerangamu. Ennamba eri 0701
748828 neyansanya neyanzega obudde bwe mumpadde bennyisiza mu live eno. I'm so sorry. If I offended you, I'm so sorry. But nze nina enjogera egamba tyagali amuge galuma ennyama. Weewaawo Museveni ayagala tuteekamu olugero lugamba nti amawule tegookya mutima, naye Omuganda teyali musiru. Buli lugero lwe yakola nga lwewaganyaza yaluteekako olulukkakkanya. Bwe zireeta Museveni agamba amawule tegookya mutima, ng'aluteekako ogamba nti agali awamu gegaluma ennyama. Ninga alabe ku Honorable wange Shamim Malende. Mama Kampala nsanso okulaba obukuluma mukwano. Eno akabaani tuteekako essala tusindika bawo kye tusobola kuwa okujjako kusabira osimattuke obulabe buno olimu. Allah akuteekeko omukono gwo ogwonya akuwe shifa. Munnange osooke. Allah akutuwonyeze. Webale nnyo byonna byotukolera kuba tukimanyi nti n'obuzibu Honorable bwe wafuna wabufuna lwakubanga ffe kutuyirawo mubiri. Empeera yo yinza obutaba wano ku nsi kuba ffe tetulina kyakkuwa. Tusaba busabi Allah ow'ekitiibwa yaba akutuweera ekisinga. Omukwano Mama Kampala Honorable Shamim Malende yeno yekolera Itongwa is signing out. Tambuza video.